Alright, tuli eno Ssemuto. Otuuka Ssemuto ewa Lutamaguzi Ssemakula. Bw'oba otuuse Ssemuto n'okyamira awo bayitayo eno Muggulu. Eno bayitayo Emuggulu, esi Muggulu, Emuggulu gye tuli. So kiranti waffe ali bweru ono, yansindikayo nti njije mbeere nga mukeberera oba mupimira ndabe ettaka lye. Kye nalabye ettaka lye ddungi, lya bitooke n'ebirime ebirala kwebiri. So tuzze ku bintu nga bisatu: okupima ennyumba y'abakozi, okupima ekiyumba eky'embizi kuba interest yagina mu mbizi, n'okubeera nga tupima ekiyumba eky'enkoko. So nga Farm Business Uganda ne tusalawo okujja tube nga tumulambulirako, naye ennamba ebeerako awo ku screen ne mu bulango bagiteekayo oba olina ky'oyagala okuba nga ofuna ku Farm Business Uganda. So wano tumaze oppima ne tulaba pulaani emu, tuyinza ggwe bitakulaga naye ate kira nti ye tuba tubimulaga. Wano nga bw'oli okuba nga nkulengeza nti tugenda sooka tuzimbire wano okuva ku kkubo. Ekkubo ali ku kkubo kwennyini. Simanyi oba bano banaalikulaga naye ng'ali ku kkubo wali wennyini mu mbeera efaanana bw'etyo. So tukoze nti ekiyumba, ennyumba, eky'embizi n'eky'enkoko. Ate pulaani yaffe eri nti ekiyumba eky'embizi kya kugenda nga kyeyongera. Ye waaliweereza oba ayagala embizi mmeka? Kuba ndowooza entandikwa ya mbizi, ayagala embizi ez'olulyo, embizi ndowooza 8. 8 ffe zaatwetaagako. Enkoko ayagala tandika na nkoko 2. So enkoko 2 ogenda otambula bw'oti, otambula ogenda okulaba nga munnange olinako w'otuuse. So gwe omulabe waffe omulungi wa Farm Business Uganda, ali mu Gweta Luweero. Tuli mu kitundu eky'Essemuto tawuni. Awo Essemuto etawuni ennene ndowooza eya Lutamaguzi mu Nakaseke district oba Nakaseke South. So tuzze tube nga tulaba ettaka lino. Okiraanya ono yatufuna ng'afunye interest mu kulunda okusinga atunidde nnyo okulunda. Era twapimye ennyumba, ekiyumba n'ekiyumba, era no nga bw'olaba wantu walungi. Abatuwuliriza baffe oba abalabi baffe, ggwe ali okutulaba, olina ettaka liri eyo, baako ky'oliteekako wadde katono katya, ettaka lireme kuba nga litudde butuuze. Oyo kasooli afuta bwe baalimawo kasita buvaawo nga bw'oli obulaba. Ffe nga tuggyawo ne pulaani yaffe eri eya Farm Business Uganda okubeera nga tusobola okubeera nga tukola ki, nga tuteekawo ekiyumba mu mbeera efaanana bw'etyo. Pulaani ya wano oyinza obutagiraba ggwe nga ggwe, naye afuta nga tumaze okuseetinga ebiyumba bino oba n'ennyumba ez'abakozi ne sitoowa, ate ojja kuba nga naawe osobola okuba nga olaba noga nti ekyo kyo tukyewulira. Ate ffe tetwongeramu, tukubuulira kituufu kyennyini nti munnange ettooyi egenda kulya ssente bwe ziti, ekiyumba kigenda kulya ssente bwe ziti, esitoowa egenda kulya ssente bwe ziti. Bw'ogezaako abalala tubaawo omwaganya nti mugezeeko abalala. Bw'ogezaako abalala ogenda okulaba ng'ekituufu bye bakugambye si bye bituufu, naye ng'ate ffe tukuwadde ekintu ekituufu. So gwe atulaba era gwe atuwuliriza mu mbeera efaananako bw'etyo nga bw'olaba wano we tuli okuba nga tukulaga nti twagala ffe settinga ekintu kyaffe nga si kya ssente nnyingi, naye nga omuntu bw'aba akituuseeko akiraba nga ekintu ekyo kya mulembe. So eyo ye pulaani yaffe nga ffe aba Farm Business Uganda. Wano tujja kweyongerayo bweyongezi. Kitegeeza kalimbwe we gwanajja waneno mu nkoko agenda bamwambusa eno waggulu, oli kubanga okitegeera, ajja bwambusa eno waggulu. Kaakati gwe wogaa nti okulima tekumuli ssente,
n'ogamba okulinda temuli ssente kati gwolowooza nga ate batugamba nti naawe ng'okiraba nti ekonomi y'eggwanga lino oba ebyenfuna by'eggwanga lino biyimiridde ku nsonga ez'okulima n'okulunda. Awo minzaani weeri eri awo. Kaakati bw'otandika n'ekitono n'otandika oba na nkoko zo 100 n'otandika n'embizi zo 4 omanya olina ettaffaali ly'otaddeko. Olina ettaffaali ly'otaddewo ku bizinensi yo ey'okulunda, ku bizinensi yo ey'okulima mu mbeera efaana bwetu. Kati gwe ffe tukubira okubizika jjaamu ne tugamba nti otulaba mu njogera y'abavubuka otuziga n'ogamba nti ye. So ffe twewaddeyo okuba nga tubakolera. Eno tulina Kaseke ate oliraba endala nga tituli walala. Mutweyambise nga Farm Business Uganda mutwesige ennamba yeezo eziri ku screen. Tunoonyeze ku WhatsApp bw'oba ogenze obulango babuteekayo ennamba ey'okukubako ebajja eri eya WhatsApp ginoonyeze ku WhatsApp ez'okukubako ozinoonyeze okukubako kijja kuba nga kisobola okubeera nga kikola ki nga kikuyamba gwe omulabi waffe omulungi nga kikuyambira ddala. So ffe wano tusuubira enkulaakulana ey'amaanyi oba ey'omuggundu, enkulaakulana ey'omulembe. Wano tuligenda okulaga emyaka 1-2 nga naawe kennyini okakasa nti abasajja kye baatugamba kiki ekituufu. Bassebo ne bannyabo, omulimu gw'osobola okweragira gwe gw'okulunda n'okulima n'ogamba nti leero ngenda wa enku zange emmere ku 2 namala nongoose ekiyumba ky'embizzi, we naamala ekiyumba ky'embizzi nziwe emmere male nzire wali eri ntuuleko. Oli kitegeera kati okosinga ebetandisa oleeta amagi nga n'embizzi zino zitambula, yeba bizinensi yennyini eri ggwe omulimi. Tegeeza ku bantu ku Farm Business Uganda obagambe nti Farm Business Uganda wano mu Uganda wano ffe twekansa amazima n'obuntu bulamu bye tukulembeza. Amazima n'obuntu bulamu bye tukulembeza ffe nga Farm Business Uganda. Ekyo kiri ku likodi. So sharing a message eno kitegeezeko abantu balala. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bye bye. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeettanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.